Oli kutawira leo Tawira TV semi final ewedde muganda wange osambye bulungi nnyo mpira gobadde man of the match njagala kusooka weyanjule ko batuwuliriza. Amanya gange yenze Sseggujja John neddira Njovu ndi musajja ave Kawempe. Ova Kawempe. Kawempe era ndowooza olaba buli kimu. Kakati Uganda team kuba tulaba nti abaana basamba obulungi wano mpira mu UAE ne balina ne background ya Uganda nga nnungi basambiddeko mu tiimu z'amaanyi. Uganda tutandike ku masomero. Uganda mu second wasambirako mu masomero ki? Amasomero natandikira ku Kazo Parents Primary School. Eryo teryali nnyo lya mupiira, lyali nnyo lya bitabo. Ne mala ne ngenda ku Gaddafi Integrated Academy era Kawempe. Eyo gye namalira senior 6 yange. Mpaka wenamala senior 6 nenzia wane Dubai nenjiya. Kati ndi mu kuyiiya naye era nga nsamba akapiira kusambira mu DHL Dragons. Yes. DHL erina mu league mwesambira muno. Esamba mu amateur league. Kakati Uganda olinayo tiimu nga wasambiramu ng'ovudde mu bya secondary tiimu ez'amasaza ngezo oba tiimu ez'amaanyiko clubs? Sasamba nnyo masaza naye nasambako kale nagera kutwaliza Villa ebiseera ebyo waliwo ebiseera twakubira ekika kuba neddira Njovu ne bajja ne batuscoutingamu mu Villa kuba coach waffe era yali atendeka Villa coach Philip Sozi then nengenda mu tryouts nenga omanye mupiira gwe Uganda competition y'amaanyi nnyo ng'obudde ne competition era akasente kuba family ebe ino okulya biki family abasinga ffe tuli baana ba ghetto bamaama baffe tulina obabeereramu oba okitegeera so nalina okuyiiya okulaba nga mbeezaawo maama wange baganda bange kyovula najja wano nenjiya ebiseera ebyo wadde tuganye Villa yali ngenda kusayininga naye nga era akasente kayinza obutamala bulungi so nensalawo nze wano njiye mu kuyiiya okwo era nensigala nga nsamba era zino empaka zetusamba nali nzisambyeko nakabeera MVP emirundi ebiri ogwasookera ddala nakajja wano ndowooza yali 2019 twasambira Sseggujja nze yali MVP era Ajumani yawangula nali mu Ajumani paka etwakola famire yaffe eno eyakawempe era abalenzi abo bona bolaba famire twabatubenga famire kyova twemanyi tuva ffenna Kawempe so twekulamu famire yaffe yakawempe era kati gyensambira ng'ate wensamba ne amateur league mu DHL Dragons. Kakati njagala mpeyo kana akasembayo tulaba nti buli muntu abeera ng'asambye omupiira mujja neyo okusamba omupiira wabeerawo bakochi abamukutteko n'abantu abamu inspirinze n'okumwongeramu amaanyi bani bayinza okwebaza wano abantu abakubeereddewo mu nsamba ey'omupiira kuba tulaba olwaleero osambye bulungi nnyo omupiira era tusuubira ku final ogenda kubaako kyokola ekyamaanyi. Nziza naye nga abantu kale abankwatiddeko mu kapiira kochi wange yantendekako mu academy mabegako mu Spygos bamuyita coach Julius yanyongeramu nnyo kale omanyi obeera ne talent naye waliyo ebyo bye bakwongeramu so coach Julius yankwatamu nnyo ne bakochi abenjawulo bendabye ab'amaanyi nga coach Philip Sozi waliwo bakochi abalala abamu kale mbeerabiddemu waliwo ne coach God sawa zino tuli naye so beba bankutteko mu kapiira. Osigadde ngene yakawempe enyambyeko nnyo nga tumaliriza osigadde amanya go gwani? Amanya gange nze Sseggujja John neddira Njovu ndi muna Uganda ate Omuganda. Oyo mukulu Sseggujja yabadde man of the match nga abadde basamba ne ttiimu ya Dubai era asamba bulungi nnyo omupiira tukikidde bulungi nnyo nga bannayuganda ne mmwe bannayuganda abali eyo ng'olina ekitone ky'okusamba omupiira wonna woowangaalira beera nga weegatta ku community teams zino zijjayo ebitone ebyo ate n'obeera ng'osobola okubeera ng'osportingiddwa out ne ttiimu eza wano ez'enjawulo webalinyo sewe balire ddala kale sebo. Tawira Radio and TV Ugandan Based Radio in Abu Dhabi.